twengerayo mu maaso abantu kati bogedde okubeera nga beeragako maturity oba mature oluvannyuma lw'omusajja ono nno nga nzaalwa ey'ekkoto ly'e Guinea amanyikiddwa nga Baltasa Engonga nonno n'abakyala bagamba temujja kubeera nga mutuleka emabega babiri mukazi omu nga bw'obalaba omukyalo oyo gw'olaba abo yagambye mumulowooza ffe ebyo Baltasa bye yakola ffe tusobola kubeera nga tubikola lwaki muwaana omuntu nga naffe ebyo ebintu tusiiba tubikola nonno oli twamutyako kimu lwaki nti abutambi obusoba mu bina okubanga muntu omu yagenda nga atabalamu abo abakyala kitegeeza nti kyanjawulo kati nonno n'abakazi balazeeko nti no ate bo basobola n'okukola ekisokkako awo mu butambi bw'oli tewali katambi nakamu kalaga nti Baltasa yali ye n'abakyala babiri yabeeranga ye n'omukazi omwomu kati omukyalo ono yasobodde okubeera naye ng'afulumya akatambi ke n'agamba nti wadde mu muwaana oli naffe tubisobola nga yeebase eno sayidi waliyo omusajja omu eno sayidi waliyo omusajja omulala ate ng'ekyewunyisa ono omukazi si mukulu muwala myaka 23 era oluvannyuma lw'abasajja abo okulaga nti bagudde ekikoowukoowu bakooye amunnange n'asala okubeera nga yeerikodinga ye eyakooyeza bali n'afuna n'obuvumu n'amaanyi okusobola okwerikodinga okulaga nti tebalina kye babadde bakoze yadde bo bakoze kye bakoze nga balowooza tumumogoddeko ekitundu naye ng'ate yalaga nkyaliwo ate nkyali steady naye muzuukuka nsobola otandikirawo kati gwe kyolabanga Baltasa yakola waliwo abantu abakifuniramu obujja oli n'agamba kati oyo lwakuba nti ye alina obutambi naye nze nnina abantu be mbadde nabo abasoba mu 10 abantu abo gye bali ng'ono omuwala we yasazeewo okulaga abasajja ababiri waliwo n'asobola okubeera n'abasajja 5 waliwo asobola okubeera n'abasajja 10 mukazi atya omu sikiwa nti waliwo omusajja asobola okubeera n'abakazi 10 bonna ng'asobola okugamba nti nno abasanyusa okwawukanako n'abakazi abamu kazi munne baatabuka kati ono yagadde ku challenge ng'oli lwaki ebirowoozo mubiteeka k'oli ng'ate naffe tusobola okukola ebintu ebifaananako bwe bityo wakati mu kwerikodinga kitegeeza ki nti abantu ab'ekikula kinene gye bali bangi nnyo abasajja abamu balina omuze basobola okugamba tufuneyo omukazi omu tuli 3 atusanyuse abakazi bamira ppini oli asobola gamulina sente mmeka ti nina 8,000 nina 10,000 kale tubuli buzibu tugende ate nga still waliwo n'abo ng'oli yabba omukazi ku mukwano gwe batya abavubuka nga batandika okweyiiya basobola okuba nga basula mu luumu emu kati bonna nabaga nti bagenza okukola kati oli omulala nadda mu kudda apoteza mukazi w'ono gwe balese ewaka ninasobola okubeera nga amwefunira kale mu mbeera efaananako bw'etyo omukazi ono atuuka ekiseera ne bimwononekera bwe bamanya nti omukazi mwenzi bo ne bamanya tetukyalina kye tuzza mukazi olwedde mwenzi kitegeeza siteepu yaffe okubeera nga tuwasa batuuka ekiseera ne bakwatagana ne bafuna ono omukazi yali ow'omuntu omu ne batandikamu gabana bantu bameka 2 ate ne sitira abavubuka balina effujjo basobola okuteekawo ssente ne bagala tuleete abakyala nze nina 2 g'olina omu tulaba ani asinga n'abawala gye bali ensi eno eyonoonese abantu balina ebizibu abantu beekula ebintu kale ebikwatagana kw'oyo omukyala nze sigaba mulishi